eno Luganda Radio Podcast. Kakati Martin Muganzi wendinyo okukutuusaako omutwe guno oguddako ogwokuna alekerera amaliire ge akatabo kaffe kano aka Paulo Kirimutu akatuwandikibwa omwami Kurani Makalinda. Ate ka tulabe biki omuwandiisi byatulaga ku muvubuka ono Paulo Kirimutu. Alekerera amaliire ge. Paulo Mazuuku Kirimutu yamalako college nga tewali mbojjanyi yonna. Era ku nkomerero y'omusomo gwabwe Paulo college yamuwa ekitiibwa ekyenjawulo. Mu college omwo mwalimu empisa nga buli nkomerero ya mwaka omukulu wa college ayogera eri abayizi. Naye ku nkomerero y'omwaka ba Paulo mwe baafulumira, Paulo yalabiraawo ng'afunye akabaluwa akava omukulu wa college nga kamuyita. Balugera dda nti bakuyita embuga si baganzi. Bw'atyo okusaawa endagaanye yatambula ng'ayolekedde ofeesi y'omukulu wa college. Bwe yatuuka ku luggi lwa ofeesi n'amira omukka n'awuliriza. Munda teepu yali evuga. Yali akyeyongera okuwuliriza omwasi ne gumusonsomola. N'aggyayo akatambaala n'aguziyiza. Yenna ng'agigumira. N'akwata ku kide. Ekide kyali ng'ekiwendule kubanga olwakikwatako ne kyererembulwa. So nga Paulo yali akyayagala okugira ng'akyali awo wabweru. Ekide nga kimaze okumuloopayo yali ateekwa buteekwa okuyingira. Omutima gwatandika okumukuba era amangu ago omuwandiisi w'omukulu wa college yamuggulirawo. Kyokka n'amugamba okugira ng'akyatuddeko awo kubanga omukulu yali akyayogera n'omusomesa wa Paulo. Guno gwe gwali omulundi gwa Paulo ogwokutaano okugenda mu ofeesi y'omukulu wa college. Naye yali talabangako maaso ga muwandiisi wa mukulu ono nga gakisanga ku luno. Mu butuufu omukyala yatandika okunyumya ne Paulo nga bw'amubuuza nti, Paulo, ye oddayo ddi? Olunaku lw'oliddirayoko olulindiridde n'amaddu? Ye bannange, olina abakazi bameka? Mpulira nti mwe abaddugavu muyinza okuwasiza ddala abakazi 10. Musajja wattu yali tannamuddamu bibuuzo bino byonna oluggi olugenda ew'omukulu ne luggulwawo. Omusomesa wa Paulo yali akyakutte ku munyolo n'amuyita. Paulo n'ayingira, oluggi ne lugalwawo. Paulo bwe yayingira, omukulu wa college n'ayimusa amaaso n'aggyako gaalubindi ze n'amulamusa Paulo nti, wasuza otya nno? Ko Paulo nti, bulungi ssebo, ate ggwe? Omukulu kwe kumwokya akabuuzo nti, olunaku lw'onoddayo ewammwe baalukubuulidde? Ko Paulo nti, nedda ssebo. Era kyeyava amubuuza nti, ebbanga ly'omaze wano olowooza likugasizza? Ko Paulo nti, nnyo ssebo. Awo omukulu bwe yatuukira ku nsonga eyali emuyisizza n'amugamba nti, mu butuufu naffe tusanyuse nnyo okubeera naawe. Olabye banno bwe babadde bakwagala. Ate kyali kya kitiibwa banno okukulonda ng'omukulembeze waabwe era nsanyuse okulaba nti obuvunaanyizibwa wabutuukiriza bulungi. Kyokka ekyo si kye nakuyitidde. Abasomesa bange nange tutegezezza nti ku nkomerero y'olusoma luno nze sijja kwogera eri bayizi nga bwe ntera okukola buli mwaka, wabula tukulonze ggwe oyogere gye tuli. Manyi nga ffenna tujja kugwanyulwa nnyo ate nga ne bano ekirowoozo kino bajja kukisiima nnyo. Ng'amaze okumutegeeza olunaku n'essaawa ey'okwogererako, omukulu yasiibula Paulo nga bw'amaagaliza emikisa. Obutakulimba, Paulo teyaddayo kukomba ku mpeke ya tulo okuva ku olwo. Buli kaseera yabeeranga mu kulowooza ate n'okuwandiika. Bwe yabanga agenderera okwebaka nti n'amala afunayo akalowoozo nga wawamuka nga kawandiika. Ate bwe yagiranga n'alowooza ku ngeri gy'anaayambala era yasalawo kwambala kikungu. Ekisenge ekituulwamu kyajjula bugule. Ate buli muntu essaawa yagikwata kalimi. Nga bonna bakkalidde bulungi mu bifo byabwe, Paulo yayingira n'awerekerwako omukulu wa college.
Oluvuuvuumo olwali mu kisenge ne luggwamu amangu ago, abantu ne bayimirira. Nga omukulu wa koleji amaze okubalamusa bonna baatuula ku ntebe zaabwe ne basirika becce. Omukulu wa koleji n'ayimuka n'ayanjula Pawulo. Ng'amaze okumwanjula yamusaba atandike okwogera era Pawulo n'atandika. Ssebo omukulu, abasomesa bange mwenna, bayizi bannange, ennaku ezo kyambuukako. Nali ntambula eyo mu Yorkshire nga ndi mu bbaasi, omukazi omuzungu n'ajja n'antuula kumpi. Yalina obwana bubiri, akalenzi n'akawala. Akalenzi kaalinga ka myaka 10 ate akawala 7. Obwana buno olwandaba ne bunsongamu ennwe, ng'akalenzi bwe kagamba nnyina waako nti, "Maama, laba kaddugala." Ate akawala ne kalya akalenzi ekimuli nti, "Maama, mmanyi oyo munnansi." Nnyina w'obwana buno yatandika okubukomako nga bw'asonga olunwe ku mumwa. "Maama, manyi oyo munnansi." Nnyina w'obwana buno yatandika okubukomako era nga bw'asonga ku mumwa gwe nti, "Mulekeraawo okuba ab'ekyejo." Naye buli obwana nga si bwe bukomwako. Akawala kye kaava kajja we nali ne kambuuza nti, "Kaddugala, kiri kitya ewammwe?" "Konze, kiki?" "Kokko nti okubanga osalinkiriza mu kibuga n'osanga empologoma ng'eyinaayina. Nange we nakawabulira nti, kyokka nange simanyi bulungi kubanga omulundi gwe nasooka okulaba ku mpologoma nagisanga mu ddundiro lyazo e London." Nnyina w'obwana buno yakyuka n'antunuulira. Kyokka nange nasigala neewuunya obwana buno kye bwava bulowooza nti mu bibuga by'abaddugavu ensolo ziyinaayina buyinyiinyi. Wabula naku kyebuuza ebyo ate nenzijukira ebitabo ne television. Era bwe neeyongera okufumitiriza nenzijukira nti nange waliwo bingi ebikyamu bye nali ndowoolereza ensi z'e Bulaaya. Gamba nali simanyi nti e Buzungu eriyo ettaka oba omuddo, era nali sikirootangako n'omulundi n'ogumu nti omuzungu ayinza okukwata olweyo n'ayera oba enkumbi n'alima. Ate era nali simanyangako nti e Congo eriyo abantu abawanvu. Ebitabo byatugambanga nti Abakongo bambuti mu kutwalira awamu ebirowoozo ebikyamu ku mawanga amalala biviira ddala ku butabaawo mpaanyisiganya ya birowoozo wakati w'amawanga n'amawanga. N'olwekyo mpulira nti akadde kano omukulu ssebo kompadde ka kitiibwa nnyo nti era kakulu ddala, kyenva kwebaza ennyo nnyini ddala. Ekigambo kyempeereddwa okwogerako kya ddakiika budakiika, okwogerako mu ddakiika obudakiika zino kizibu nnyo. Mu butuufu tekiyinzika buyinzisi kubanga kigazi nnyo. Afirika efunye eki mu bugunjufu bwa Bulaaya? Mpozi nga sinnaba kwetantala kibuuzo kino kanjogere wano nti sikkiriziganya n'abantu abalowooza nti Afirika tebangako na bugunjufu ng'abangi bwe bagamba. Waliwo obujulizi bungi mu byafaayo obutulaga nga tetusigaddeemu nakakunkuna nti Afirika yalina obugunjufu obwa waggulu ddala. Okusooka kimanyiddwa nti omuntu eyasooka yali mu Afirika, ate n'obugunjufu bw'ensi nga Misiri ne Zimbabwe nabwo bwa lwatu. Wabula abazungu bwe bajja mu Afirika ne basanga mpozi nga mu bya ssayansi Afirika eri wansiko, bakutuulira awo nti Afirika terina bugunjufu. Bulaaya yatuwa engoye, so nno era abamu ku ffe twali twambala, era nga abamu ku bazungu bwe baali bayita obukunya. Abazungu baaleeta eddiini ey'Ekristo, baaleeta okusoma kw'amasomero, baaleeta eddagala ettabule empozi mu ngeri ya ssayansi. Weewaawo baatuleetera n'ennimi zaabwe. Mu kutwalira awamu abazungu baagezezzaako awatali buwanguzi okutufuula nga bo. Ebyembi, buli atasobola kufuuka nga bo yabalibwa ng'atali mugunjufu. Era olw'okwagala okutufuula abazungu abaddugavu, abazungu abajja mu Afrika bagezaako nnyo okufa ebya byonna eby'ekiddugavu nga babiyita bya wansi era ebya sitaani, ate nga balumiriza era ne batukuza ebyabwe. N'olwekyo okunywa omwenge omunnansi
okuwasaawo kw'ekinnansi byonna tebikoma kuba bya wansi naye era bya sitaani. Kale no bannange Africa bw'etyo bwe yaganyulwa. Mu butuufu nze ngamba nti omutwe gw'emboozi yange gwandibadde biki Africa bye yafiirwa bwe yatabulwatabulwa obugunjufu bwayo n'obwa Bulaaya. Naye nga bwe gutali mutwe gwensabiddwa kwogerako, mpozi kyennyinza okubagamba wano kiri nti Africa tekyali Africa n'obwafrika bwayo. Osanga abantu baffe bangi nga basanyusibwa n'okunyumya mu Lungereza oba mu Lufalansa, yadde obanga abanyumya bokka na bokka osanga beesiize eddagala mu maaso beeruke. Kyokka mpulira nti nammwe mweyanika mu musana mulyokke muddugale. Abaddugavu ababaddeko wano obasanga nga bwe baddayo tebasobola busobozi kugumiikiriza banganda zaabwe enkumuliitwa baagala okubasuza n'okubaliisa obuliisa. Bagamba nti toyinza kuliisa abantu bonna ate naawe ne weerabirira mu ngeri y'ekizungu. Bangi ku baddugavu bagezezaako okwambala mu kyeya ng'abazungu bwe bambala mu budde obw'obutiti, ne bwana taayi, bwana baasikooti, bwana kooti, ate byonna nga byawuulu. Eky'ekitalo bannaffe bano gye bakoma okugeegeenya mmwe abazungu n'obugunjufu bwammwe gye bukoma obuteefaanana ng'Abafirika yadde okufaananira ddala nammwe ne bafuuka bannampawengwa. Eky'omukisa nkakasa nti okwegomba eby'ekizungu mu ngeri eno tekiyinza kubeerawo ddala ebbanga lyonna. Mu butuufu ekiseera kinaatera okutuuka omwana w'omuddugavu lwaneetuumira ddala obugunjufu obw'ekizungu era n'agezaako mu ngeri yonna okudda ku bubwe obwannansangwawo. Olwo omuddugavu aliba takyayagala kwogera lulimi lwa kizungu yadde okwetuuma amannya ago amagwira. Aliba takyayagala gavumenti za kigiirwa era alifuba nnyo okuzza gavumenti ng'ezaaliwo edda. Mu kulowooza kwange bwe tulituuka ku kukyawa ebintu ebigwirwa ne tutandika okwagala ebyaffe nga tubissaamu ekitiibwa, ago ge gali amagoba agasingira ddala obukulu okuva mu bugunjufu bw'e Bulaaya. Kubanga ensuusuuta gye tusuusuuseemu obugunjufu bw'abazungu eriba etuzibudde amaaso okutegeera obukulu bw'obugunjufu bwa nnyaffe Africa. Ekyo kye kisinga obukulu Africa kyeneeba yeganyiddwa okuva mu kujja kw'abazungu. Mwebalwe okumpuliriza. Engalo emizira. Mu butuufu engeri Pawulo yayogeramu yawunuukiriza bonna abaali bamuwuliriza. Era okumanya nga yasiimibwa nnyo yafuluma ebweru n'atuuka mu woofiisi y'omukulu wa kolegi ng'eno mu hall engalo zikyavuga. Akawungeezi k'olunaku olwo Pawulo yali agenzeeko mu kifo omusomerwa amawulire, naye bwe yatunula mu kasanduuko ke aka posita n'alabamu akabaluwa. Yeewuunya gye kaali kava, kyokka bwe yakanjuluza kaali kasoma bwe kati: Munnange Pawulo, kusaba ompe ekitiibwa ojje tulye ekyeggulo ffembi ewange ku ssaawa 2 leero. Florence oba Flora ng'abangi bwe baamuyitanga ye yali omuwandiisi w'omukulu wa kolegi. Ebitali byetegeke bya kitalo kubanga Pawulo gaamulema okusanyuka ate yadda mu kweraliikirira. Florence yali mukyala ng'akaziwadde, omukazi ow'ekitema obulungi bwe nga bumwaziiranya, nga yakula entumbwe kw'okomya amaaso ate ng'alina amabeere agasoomooza. Bwe yasekangako n'akulaga ku mannyo ge agaali gatukula ng'omuzira awamu n'obunnya bw'oku matama, wamma ggwe nga toyinza butasannyalala. N'olwekyo Pawulo bwe yafuna ebbaluwa ya Florence, omukyala eyali takoma ku bwewulize bwokka naye yali omulungi omuka, Pawulo teyeerema kufuna birowoozo bya buli kika. Eky'ekitalo kata atya okugendayo, era tabeera Ricky eyamugumya mu butuufu teyandigenze. Ricky yamugumya n'amugamba nti kasita toobeeyo bwomu, ateekwa okuba ng'ayise n'abantu abalala bangi. Pawulo yeeyigiriza empisa y'okukwata ebiseera era olugendo lwe yalutandika ku ssaawa 1, ziba ziwera 2 n'anyiga ku kide ky'oku nnyumba ya Florence. Ne Florence yalinga eyasiibye ku luggi kubanga kengero olwavuga ng'oluggi yalubanduddewo dda. Ku bbeere lye
erya kkono yali atunzeeko ekikwaso ekyali kikoleddwa mu kikomo kyokka nga kifaanana omutima. Ate yali yeezigudde okukamala. Mazima omuwala ono nga bw'omuyiwako amazzi onywa manywe. Pawulo yava mu kulya n'adda mu kutunuulira Flora, era olumu Flora yamukwasa ng'amutunuulira bw'atyo. Pawulo n'assa amaaso. Pawulo yali alowooza nti ku kyeggulo kunaabaako abantu bangi, naye kyamubukako bwe yagenda okulaba nga ku kyeggulo bakitubagirako abantu babiri bokka, Flora naye. Emmere yawooma, naye amaaso ge gaasinga kunyumirwa akawungeezi. Abamaze okulya, Flora yayambuka waggulu mu kalina abiri n'abulira akaseera. Oluvannyuma lw'akasiriikiriro akawalanya eminya, omuwala yayima waggulu n'ayita Pawulo nti, "Pawulo, jangu tunywere eno kaakaawa." Ne Pawulo yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'alinnyalinnya amadaala. Naye bwe yatuuka waggulu, enviiri zaamuva ku mutwe, anti yasanga omuwala yakyusizza dda era ng'ali mu lugoye olusulwamu. Olugoye luno lwali lutangaala ate nga kumpi lukoma ku bisambi. Eriiso lya Pawulo lyaggukira ku nnywanto z'amabeere ga Flora agaali gasongodde ng'ettutu mu kagoye akasulwamu ako. Mu kisenge Flora mwe yayingiza Pawulo temwalimu katebe konna, wabula mwalimu ekitanda ekigazi ennyo era amakulu obukula. Kyalibbwawo bulungi era nga kibikke. Emitwetwe yaliyo obutto bubiri nga buliko ebigambo "Nkwagala" kungulu kwabwo. Pawulo ng'akyasobeddwawo okutuula, omuwala yagalamira ku buliri n'amuyisa amaaso. Pawulo yali akyeyonyoogoza, omuwala n'akwata ku kapeesa k'ettaala akamuli emitwetwe. Ettaala eyali enjeru n'efuuka myufu, ekisenge ne kifuuka kyakazikizike. Pawulo yatandulula ebigere. Bwe yatuuka awaali ekitanda, omuwala n'amusembeza nga bw'akuba ku buliri nti, "Tuula wano." Yali tannabugumya na kifo, omuwala n'amukwata mu kiwato era n'amulalamiza amaaso. Bombi ne banywegeragana. Pawulo yali tafunangako kabuguumiriro nga ke yafuna ku luno. Yayongera okutunuulira Flora mu mmunyu ezaali zirigita obuligisi n'amugamba mu kaama nti, "Flora, nkwagala." Yaseereza ligenda mugga. Flora n'amugamba nti, "Pawulo, nze nakugwa dda okuggyako langi yo, naye gwe musajja gwe nalina mu birowoozo byange. Naye mukwano Pawulo, bino byonjagala biyinza kututuusaawa. Si kugamba nti onampasa." Awo Pawulo we yeetemera nti, "Lwaki sikuwasa Flora? Mpoze nga ggwe ongiye." Ennaku ezaasigalayo olusoma luggweko, Pawulo emmere yagiryanga wa Flora, era kyategerekeka wonna wonna nti Pawulo yali agenda kuwasa Flora. Pawulo ye yekka eyali takimanyi. Flora yamukemekereza nnyo nga bwe yali agenda okuddirayo, kyokka Pawulo n'amwekwekerera. "Darling, lwaki olowoolereza nnyo ku by'okuddayo kwange? Mu butuufu siyinza kuddayo okuggyako nga tugenda ffenna. Manya nti kati Pawulo ye Flora, era Flora ye Pawulo." Omuwala omwoyo gwamudda mu nteeko, kyokka ye Pawulo gweyongera okumwewanikanga. Yali amanyi bulungi amaka ga kitaawe era n'ekika kye kyonna. Tekyali kya kizungu, era yamanya bulungi nti okubatwalira kyeruppe ng'omukazi oba omwana waabwe kwali kwebola yekka. Butuufu n'omuwala oluusi yakimubuuza nti, "Darling Paul, mbuulira, baganda bo balinjagala?" Pawulo ne yeegumya nga bw'amubuuza nti, "Bannange Flora, nsobera. Omusaayi gwo gwa langi ki? Si red. Ate ogwa baganda bange si red. Kati biki olwo by'oyogera mbu balinjagala? Nze mmanyi nti ffenna tuli bantu." Omuwala bwe yawulira okugumya kuno ate n'atulukuka amaziga olw'essanyu, ate era olw'omukisa ogwamusobozesa okufuna omulenzi omutegeevu. Mu mazima Flora yatuuka n'okubbira ku munywanyi we ku kyama. Yali alinga alina ettu, n'olwekyo nga bateekwa okwanguya entegeka zaabwe. Pawulo emmeeme yatandika okumwewanika, kyeyava asala ag'enkolwa.
guno gwe gubadde omutwe gwaffe ogwokuna alekerera amalire ge. Kubadde mutwe muwanvu muko, naye mwebala okubeera nga musigaddewo ne muwuliriza okuva gye gwatandikidde. Tulabye nga Pawulo amaliriza emisomo gye ate nakwatagana ne Flora awo mu bwangu. Naye ndowooza ekikulu ennyo ekibadde mu mutwe guno eno by'ebigambo Pawulo byayogera ng'afunye omukisa okwogerako eri abaana bonna ng'olusoma luwedde. Kitujjukize nno nti ffe ng'Abafirika tulina okwagala ennyo ensi yattu Afirika n'okugikolerera ennyo ate n'obutasuulangawo obuwangwa bwaffe, kubanga bwe tubeera awo ne tubeera nga embeera zaffe za kizungu ate ezimu za Kifirika, tubeera bannampawengwa, tubeera tetulina watuufu we tugwa. So abaana tukuume nnyo obuwangwa, abaana tubayigirize ennimi, ate tweyagalirenga nnyo mu nnono zaffe. Ekyo kye kijja okusobola okukuuma obuwangwa bwaffe gye tuva, tusobole okugenda mu maaso ng'Abafirika. Ngenda koma olwaleero amannya nga bulijjo Martin Moganzi wano ku Luganda Radio Podcast. Tujja kuba tutunuulira omutwe namba 5 nga baguyise kalya amaggwa.